Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Nga government eroa ebintu bya Tesla Tesla ye yajiwa mu parliament naye bamutwalako mu kooti olw'ebintu naye tebyaboyewo kati ebyamwanyina daliso lungu kakati ate yo family netukiza omusango gw'okuziikaani ebigalungu bino byonna actually goza kiri ludda na ludda biyamba bitya enjuyi zombi oludda lwa family Hikirema siraba we bafunira mu bino byonna era nzize nkyogera okuvira ddala ku nsonga y'okuziika kuno gye yatandikira mu June nti siraba Hikirema wafunira mu bino ekifaananyi kyeyegiramu okutunulirwa nga statesman bwe yazze mu nsonga entono kati ne bwabeera ku ntuufu ekyamazima bino daliso ne bwaba yabba bibbi naye olw'embeera ebaddewo abantu bajja kulowooza alwana ntalo za byabufuzi ku kusoomozebwa kwalina era nja kuwa ekyokulabirako nti Zambia yayina omusajja Kenneth Kaunda omusajja yayina okuwolesebwa mu bizibu bye kunyigiriza ab'oludda oluvuganya ne ku nkomerero omuddiramu yate ebibiina by'obufuzi ne bamukuba n'akalulu n'afaana mu ntebe naye si ekyo kyokka mu myaka gy'ebiri egisembayo nga president mutabani we yakuba amasasi mu bantu abaali beekiise mu kkubo ne kubaako abafa ne bamusiba ne bamutwala mu kooti nga kitaawe ye president kooti ne zimusalira kusibwa bulamu bwe bwonna Kenneth Kaunda n'agamba sijja kuyingira mu nsonga ezo omusajja bwe baali ku mbiranyi kiruba kuba kyeyakola nakyo kyali kyabuvunaanyizibwa kuba yali asobola n'okukozesa obuyinza bw'okumuwa presidential pardon nga tannafulo yagaana n'asiibula nga naye gwakwasizza babadde ku mbiranyi z'amaanyi kati nkulaga kiruba ne Kaunda buli omu yalina obunafu naye ate olina okukkiriza ne we baalina ku maanyi Hikirema we yandibadde ajja bye yeewola kiruba bw'akwata entebe yafulumya mutabani wa Kaunda ekkomera oli ye gwe yalekayo genda ofaafagane n'emisango gyo kati amudidde mu bigere bwe batalima kambugu agamba omwana afulumya yayimbulwa okuva mu kkomera so kati olaba kye bayita emotional intelligence kati Hikirema weebuuza kiki ekimuleetera okufiira ku mulambo gwa Edgar Lungu ng'ate omanyi bulungi embeera gye wabayisaamu muganye n'okuddamu okuvuganya ensako ozigyewo agenze ku lulwe kati ne bw'oyagala okukolera ekirungi kibikkibwa biri ebizibu ebyemabega kubanga mu mbeera ya bulijjo n'ensonga abantu bandigisanyukidde Zambia kubanga ekibuuzo kyo kibadde kya Namansasa n'obuuza biki bye baboye motoka 79 abadde azikozesa ki ebimu ku byaboyeddwa mulimu emmotoka 79 mulimu essundiro ly'amafuta mulimu amayumba agasoba mu 20 mulimu ebyapa by'ettaka bisoba mu kakadde ka dola za Amerika kalamba mu kooti yalemeddwa okunnyonnyola engeri gye yabifunamu of course yagambye agenda kujulira mu nsonga eyo so mu mbeera ya bulijjo bannansi bandibadde basanyuka nti osobodde okuzza ku bya gavumenti ebyabbibwa naye
olw'enneeyisa gye yeeyisizaamu eri ey'emabega ate efundikira ekolera ekibiina kya Edgar Lungu ekyagala okukomawo mu buyinza mu August. Okutulaga mu kyo nti singa Edgar Lungu we yafa bagenda maaso ng'enteekateeka bwekola ki enteekateeka twajogerako bulungi baali bakkaanyiza na bulungi omulambo gugenda kuyitawa eri baba basimbula bajje ku kisaawe ky'ennyonyi yunula yeeri neerangirira nti oluguudo ate wembadde muyina okuyita tulugadde tugenda kulukola kati awolabawo emotional intelligence kubanga ekyo kati singa kyaggwadde singa tekyali ayogera ku kuziikibwa kwa Edgar Lungu kati ne bwe yali tutezeza bino ebyokubawo ebintu nga kiri kyaggwa nga yabaleka ne bajaganya n'okujaganya ne balaga nti bamuwangudde kuba bo baali baagala kulaga nti tumuwangudde teyeetabye mu kuziika kwaffe tuyisiza ebivulu mu kibuga Lusaka abantu baba babivaako kyandibadde kyaggwadda naye kati ne lwasazeewo okukola ebirungi ebituufu bibikiddwa ebibi esabu ekirala nga tufundikira ku nsonga eyo nti ekyewuunyisa mu musango guno kooti yalemeddwa okufuna okukkiriza n'obujulizi obwaleeteddwa nti ssente yazibba ezaakola ebyo so tebamusingisiza musango teyaweereddwa kibonerezo nti olw'okuba zino ssente wazibba wano na wano tukusindise mu nkomi kooti yagaye nti oli yalemeddwa kunnyonnyola gye yajja bino kabiwambibwe naye tewali bujulizi bulaga ndowooza okira nti ekyo nakyo kizibu eri gavumenti yahikiremu ate kimwane basis ejulira nga bwaga mulemeddwa okuleeta obujulizi nti zino ensimbi nzibe ekyo era kooti yakitangaazizza. Olutalo luno luyamba lutya famire ya Edgar Lungu oba luyamba kibiina kya Edgar Lungu? Famire kumpi kati kyekibiina. Famire ya Edgar Lungu naddala omwana ekifo gwe basazizaamu ekifo kye nga parliament Tasila Lungu kati eddoboozi lye linene nnyo mu kibiina kya Edgar Lungu. So era bw'oba otunuulira n'ensonga bwe zibadde zitambula ne mu kooti e South Africa toyawula famire namwandu waabeera n'abakulembeze b'ekibiina n'olwekyo bonna babifunamu kyenkanyi ekibiina ne famire kuba nabo bakimanyi nti ekibiina bwe kidda mu buyinza ne bwe basibe baleese pulezidenti era bajja kubeera kumpi awo mu gavumenti. Tugendeke mu Zimbabwe wabaluseewo Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.